Okugugulana kuno kuli ku kyalo Birinzi Bukakata mu Masaka Rural abatuuze gye batabukidde ssentebe waabwe owa Euseso Kasalongo Fulgencio Buyondo. Kidiridde poliisi okukwata n'eggalira omumyuka we Victor Kasozi ng'ono yabadde ayamba ku batuuze okulwanirira ebibanja byabwe. Tewali kukkiriza basaatuusi disatuukirako nga tuli wano tutunula butunuzi. Mwena babadde bakola bolokoso ba informa b'abasajja abo. Mubagambe fena ekyalo kyena twasituse tugenda kulwanirira ettaka lyaffe eyo tukoleddeyo ebbanga ddene gye tulundira ente tujjayo buli kimu twaziikayo n'abantu baffe. Kyewuunyisa bannakigwanyizi 2, 3, 4, 5 bamalewo enteekateeka ya Birinzi n'obulungi bwa Birinzi. Ssentebe Buyondo atunudde ebikalo bwe bakimutaddeko nti asusse okubalyamu olukwe ng'akukuta n'abagagga babatuuzizza ku nkato ez'okubasindiikiriza ku bibanja byabwe. Okusinziira ku batuuze ettaka kwe bagobaganyizibwa likyali mu mikono gya gavumenti nga terikolwangako kyapa era nti babulooka be baagala okubayita kulitalaba. Bassebo ne bannyabo abasaatuusi bano bajja n'amannya ge muwulira mu ggwanga agasinga obuzito. Abakulembeze okuli Speaker wa District Francis Kimuli, Kansala Judice Kiwunga n'abeerosi baweeza obutakkiriza bantu baabwe kusindiikirizibwa. Tubeere wamu, tukolere wamu, tusobole okubeera nga tununula ettaka lyaffe. Bwe munaagayaala balitutte naye ekyenjawulo tenjagala mbabuulire, saagala muntu abawubisa nti ettaka lino eryammwe lyerimu n'eryaffe. Wano ssentebe Buyondo yeewozezzaako nti abagagga be bamusibako talina n'omu gwamanyi kuba tebamweyanjulirangako n'abakozi baabwe. Simumanyi tamumanyi. Era mbabuulira agenda mu ofiisi muve mulina ebyokusaaga ne bwe kiba kinneetaagisa kugenda nammwe tugende. Siina bwe nali mulabyeko. Kino kinyiizizza abatuuze ne bamulangira obukuusa nti kuba bulijjo abayisaako pikipiki ng'agenda okubasisinkana. Ssentebe Buyondo bino byonna abiyise bya butaliimu ebigenda mu maaso n'abisa ku abo abaagala okumuddira mu ntebe. Era birungi nnyo okusanyusa amatu g'abantu okubiwulira. Naye ng'omuntu bw'agaa nti anaakusuuza akanyamako gatolya Speaker Kimuli abakakanyizza nti ensonga agenda kuzoogerezganyamu ne bakulu banne batuuke ku nzikiriziganya. N'olwekyo mbeere bagumu tewali agenda kubajja ku bibanja byammwe bye mbadde mukolerako muli bannayuganda. Tute Speaker Kimuli awabadde ennimiro zaabwe nga zaasendeddwa tractor batabukidde abakozi be basanzeeyo nga basimba emmwanyira ssentebe Buyondo n'ayongera okubeegaana. Nga nkusanga Chairman okakasa layira ga Katonda mu ggulu. mu Katonda. Simumanyire bwansanga mu bantu 10 tayinza kusosola muntu gwe Buyondo. Abakulira Fabius kulwabakama abanenyeza abatuuze bano okukozesa obukambwe era n'abasaba mbakanye n'abagagga. Bajja wano ne batukuba. Tugezaako kubanyonyola tubagaba bannange ffe twaja ng'abakozi. Ssenabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino.